Ono yali yeebakanambwa mu ggwanga lya Saudi Arabia okufuna omusaala. Emirimu mingi nnyo egiri e Bulaaya naddala mu nsi zino ze tugendamu okufuna emirimu. Waliyo ebintu bingi nnyo ebikolwa eby'amasitaani, eby'enzikiza, abaana abawala n'abalenzi bye bakola basobole okufuna akasente. Gwe w'oba ogamba nti nedda nnimba oba w'oba ogamba nti tekisoboka, gezaako okunoonyereza, teekako n'okusoma ku ngero abaana abali e Bulaaya ze bawandiika oba abo abali e Bulaaya ze boogera. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kade nga buli video yonna yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commenting nga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwenkola. Naawe otubuulire biki by'osisinkana eyo gy'okolera eby'enjawulo ebisasamaza oba ekitakkirizibwa, gwe kiwali olowooza nti tekisoboka kubeerayo ate n'okisanga eyo. Engero bwe ziti tuziteekawo oba emboozi bwe ziti tuziteeka ku mitimbagano, abantu ne balowooza nti bigambo, abantu ne balowooza pokopoko, abantu ne balowooza tuli mu kusaakaanya. Mulimu n'abajja ne batugamba lwaki temulekerawo okutiisatiisa Abanayuganda abagenda okwekolera. W'oba oli awo nga muba batuufu, iffe okuvaayo ne tuwaayo information bweti, ffe okuvaayo ne twogera ku biki ebiruma Abanayuganda bannaffe abali eyo gye bali mu kukolera, ewatali yadde eŋŋanda zaabwe, ewatali mikwano gyabwe, ewatali muntu yenna yadde abaana baabwe asobola okubayamba. Kati bwe mulaba nga twogedde ku nsonga bwe zityo, mulaba nga ffe ababattira emirimu gyammwe. Wabula ne mwerabira nti n'abaana abali eyo nabo bayina abantu be balumirirwa ewaka oba waliyo ababalumirirwa ewaka eno gye baava. Era n'ekyo tubasaba bambi mutuleke obutambi bwe buti bwe tuba tubutaddeyo temuvaayo kujjawo obwo butambi oba kubulwanisa buleme kutuuka gye buyina kugenda. Osanga we muba mubulese ne butuuka gye buyina okugenda, wayinza okubaawo ekikolebwa kubanga kisoboka. Omunayuganda muntu omulala nga abalala bajja okukola. Omunayuganda ava mu nsi erina amaanyi, omukulembeze asobola okuboggola, ensi zonna ne zikwata ku matu ne zigamba olaba mu Africa mu Uganda muvuddemu omuntu agamba nti omukozi ayisibwa bubi. Osanga mazima ddala ayisibwa bubi era nga abakozi beetaaga okuweebwa ekitiibwa, okwongezebwa omusaala, okujjanjabibwa nga balwadde, teekako bawa insurance, teekako okubayamba okusasula emisale gyabwe. Bwe baba balwadde babeere nga bajjanjabibwa, babeere nga batambulirwako, abantu bamanye biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Wano we tubasabira ng'Abanayuganda mmwe abalina ku maloboozi, bwe tukolanga obutambi bwe buti temubutuulira. We tukola obutambi bwe buti mulekeraawo okuvaayo nga musaakaanya nti gundi ayogera nnyo, gundi ayogera nnyo, talina kwogera. Ffe tuli Bannayuganda tugenda kwogera ku nsonga ezituluma, teekako eziruma n'Abanayuganda bonna yonna gye bawangaalira, oba bali Bulaaya oba bali wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Ate era nga tuwagala kuteekawo kiri nti omukozi muntu, omuntu wajja n'atandika okukukolera olw'okuba omusasula tolina muyisaamu maaso. Omuntu wajja okusaba omulimu kiba kyetaaga kitegeeza ayagala kukola atereze obulamu bwe, teekako n'obwabo abantu abamwetoolodde. Kati gwe bw'okozesa obunafu bwe oba weokozesa obwetaavu bwe bw'ayina gy'oli n'otandika omukozesa by'atalina kukola, oba otetenkanyiza eddembe ly'oyo omuntu, oba oyonoonye amateeka agafuga ekitonde omuntu. Wano we tukolera obutambi bwe tuti nga tusaba obwenkanya eri abantu bonna. Okubeera omukozi tekitegeeza nti tuli muntu. Okubeera ng'olina omuntu akukozesa tekitegeeza nti oli muddu. Tekitegeeza nti omuntu alina kumanyiira kukozesa bitalina makulu. Abaana bangi nnyo abali e Bulaaya abakola egyo emirimu, ndowooza muwulira bano be baliisa byo okufuna ssente, abalala embwa zibeebakako, abalala enkima zibeebakako, simanye eŋŋamiya zibeebakako, hoosi zibeebakako, babazanyisa obutambi bw'ekiseegu okufuna ssente. Ate era nga bikyagenda mu maaso mu nsi zonna
teekako n'ez'abawalabu bino ebintu gye biri. Luno nno olugero lwe mbanyumiriza lwa muwala Omunnakenya eyavuddeyo n'ayasa ekyama. Omuwala eyali omulungi annenkana yakomyewo ng'alinga oluuzi. Yakomyewo yenna ng'afukumuka musaayi. Embwa zaamuwonoona ebitundu bye eby'ekyama bizatta system. Bw'eba vidiyo nekutuuseko nkusaba obeerenga okomentinga olikinga ate era mwongere okutwegattako. Gw'ayagala okunkubira ku ssimu nakugamba kwendi ku Instagram jangu onfollowing onkubira essimu yo nja gikwata. Ku TikTok kwendi nkozesa Sheila Adita page ne Sheila Adita 1 wabula ng'ate ku Facebook nkozesa Sheila Adita page. Abaludde nange ekyo mukimanyi sivangawoko. However, mbeerawo kaawo n'ensirika not that mba sirina byakubagamba wabula n'ebiseera nfuna bitono ennaku zino ng'era mumanyi obulamu bw'omuntu obeera n'ebikuuba obeera n'ebikusumbuwa obeera n'ebikabya obeera n'ebikusanyusa naye ate era nga tekitegeeza nti sobola kufunayo budde kuweereza bantu bange. Twesisinkane mu katambi kaffe akaddako. Mbagala nnyo.